Olwaleero lwe lunaku lw'ebyobulambuzi mu nsi yonna era ng'omulimu guno guwa abantu bangi emirimu nga kino kiyambyeko ku byenfuna by'amawanga ag'enjawulo okusobola okututumuka. It's too much. Personally, whenever I come here, I don't get tired. Even after going back, you just feel the excitement is there. So we have ebintu bingi ebifuula ebyobulambuzi eby'amaanyi omuli ebifo eby'enjawulo, ebisolo by'omu nsiko, ennyanja, ebibira wamu n'ebintu ebirala. Within the peripheries or the borders of protected areas, that area is demarcated to act as a conservancy or a conservation area where tourists will come, pay some money, community would also take part that they get employed, and they also get money to pay school fees and also make their livelihood. Olwaleero tutunuulidde empologoma ng'ekisolo ekimanyiddwa nga kabaka w'ensolo mu nsi yonna era nga mu nsi yonna mulimu empologoma eziri wakati w'emitwalo 2,300 n'emitwalo 39 era nga mu Africa mulimu empologoma emitwalo 2,400. Okusinziira ku kitongole ki World Aid ekyabala empologoma zino mu ggwanga lino mu mwaka gwa 2017 kyalaga nti Uganda mulimu empologoma 493. Wabula okusinziira ku banoonyereza ku mpologoma zino bagamba nti abali mu mulimu gw'ebyobulambuzi bakizuula nti abantu bangi batugombola empologoma zino era nga kati abali mu mulimu guno baasalawo okugula empologoma zino okuva ebweru w'eggwanga okuva mu South Africa wamu n'amawanga amalala. Conflict with the human, especially those who are pastoralists, people who keep their livestock, so that when they eat or they kill some of their livestock, you find that people retaliate and kill lion as a vengeance. People are encroaching into the habitat where some of these lions are or within their migratory corridor. And because of that, there is conflict between wonge 345 empologoma ezisukka mu 2 zativa, especially mu Queen Elizabeth National Park. Ate bagamba nti ziyinza kuba zattibwa kubanga abantu baagala parts zaabwe ebitundutundu oba enjala biki amadiba n'ebirala n'amagumba nti kubanga eyo mu nsi z'ebweru bazikozesa ng'eddagala. Ate eryo eddagala tewali ne science eyinza okukakasa nti n'eddagala likola. Bano bagamba nti empologoma zino zigula wakati wa $5,000 n'omutwalo gumu n'ekitundu. Rapheal Omondi okuva mu ggwanga erya Kenya ne Kabesiime Edith okuva mu kitongole ki World Animal Protection bagamba nti kino kireetedde okuzaaza empologoma ezitali zinnansangwa ezisobola okugumira embeera y'obudde. Omwana n'agenda ku maama we ne maama we n'agenda ku bwe bityo kati ekyo tukiyita inbreeding. Kubanga tezo empologoma ze tu importing okuva South Africa ezo zaayonooneka dda tosobola kuzitwala nti oyinza okuzitwala Murchison Falls ne surviving kubanga yo science etugamba empologoma oba big cats eziba zazaalibwa mu captivity tosobola kuzitwala mu nsiko ne surviving kubanga tezimanyi kuyiga tezimanyi kwebiisaawo ng'empologoma eya bulijjo. Rapheal Omondi yagamba nti Kenya abantu basusse okuyiga empologoma zino kubanga za ttunzi nnyo wamu n'ebisigalira byazo era ng'ayagala amawanga gano okwegatta balwanirira empologoma zino. Not property but either livestock or loses a life as a result of wildlife attack. You find that the government has a policy and they have a fund whereby that fund is then used to compensate people who have lost their, whether it's crops to elephants or whether it's life or livestock as a result of other carnivorous. Educate the public that we need to protect lions. Lions, in terms of animal kingdom, you find that they are up at the hierarchy pyramid of the food pyramid or food chain. You find they are up there and they play critical role in balancing the ecosystem where they live. Kabesiime Edith yagamba nti singa abantu bongera okutta empologoma zino kyandireetera ebisolo ebirala omuwendo gwabyo okweyongera ekiyinza okukosa obutonde bw'ensi. Empologoma ezirinya emiti fefeka abazirina kati abalambuzi bayinza okuva Bulaaya, America, UK n'amawanga amalala just okulaba ku mpologoma zino. Across the country, like in Uganda now, you find that the public will resonate with our message. And as a result of that, it will make the population become more conscious
Omulangira John Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.